Weewaawo omulabi waffe omulungi ali ku telefayina yaffe nga bulijjo nkubuuzaako n'enkwebaza gyonna byotuusizaako engalo okuva ku makya paka ate ku ssaawa zino essaawa ziri 9:30 oli ku telefayina yaffe Bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo kasazibwa ssaawa 8:30 okuva ku lunaku lw'Emmande paka olunaku olwokutaano tuba tuzze ne pulogulaamu ey'olutindo mwe tubeera ne bannaffe aba YPA Youth Platform Africa nga bulijjo bakafulumu kulunda embuzi enjuki wamu n'okulima kasooli eriggwe abeera yagadde naddala okubeera memba waabwe ne mukadde kano ndi ne muganda wange Kizito Edwin okuva mu YPA ngera musaabire nga kubuuzaako oba oli awo tujja kuba tweyongera erinnya Nzaakira Mbwanika Namugera omukulu osibye otya bulungi sebo osibye otya sebo kituyise olunaku lutambudde lutya tuli busy kyenyinza okugamba sizoni ya kasooli tukungula ate tulina okutegekera okusimba so tuli busy nnyo nti tuli busy si ku faamu kwokka naye ne ku other parts of the business nti machinery abantu bagula ebyuma era babitwala okungula kasooli waabwe then eno naffe tuli mu kukungula ate tuli mu kulongoosa tutwalire ba supplier then tuplanning okukola ki okusimba so ogamba nti tuli busy ddala mu wiiki yemu tugenda kugulawo branch e Nansana eyambuzi Choma tuli mu kuteekateeka tuyoyota ebisembayo tusobole okugulawo official muza ku bantu babeene banyabo ne basebo Kizito Edwin is my name nga nze brand manager kitegeeza nti yenzo wandise kojja omutabaganya wa company n'abantu bonna abagikwatako baba stakeholders tuyinza ogamba ba members betukola nabo abantu abatugulako kati nga BBS telefayina wano nabo bagwa mu tuluba ebyo nti ninga kojja atkwasaganya enkolagana yaffe n'abantu ab'enjawulo nga nsanyusa okubeera wano era tugenda kuba nga tutambula ffenna mu ddakiika eziddako tugenda kuba tutambula ffenna mu ddakiika zituli mu kadde kano ngenda kusaba tutandikire ku miwendo ebuvuddeko wiiki yonna wedde tubadde twogera nti omulabi waffe omulungi atulaba essaawa yonna ebintu bigenda kukyukako mu YPA embuzi bagenda kugirinnyisa naye kono mukulobedi nangamba egenda ku mitwalo 8 naye ng'ate mwabalekeddemuuko omwezi gw'omusanvu nga egubadde gutambula gwonna paka kunaku lw'amatikkira galiyo ekibidde ku lwokutaano bwe bikyali oba temunnaba kulinnyisa twayongeddemu ennaku endala 10 zokka okuva ku lusooka olw'omwezi guno nsonga nti omukulu waffe wa mukama waffe ayina engombo gy'atambulirako nti mufuna mpola era naye tuba twagala nnyo ffe nga ffe abategeka omanyi kampani yonna ebeerako n'entegeka ne tugamba nti bwe tunatuka ku stage eno tugenda kudda wano ajja n'akisazaamu olw'abantu yayongeddemuko obudde butono era omuntu ali eyo nga obadde okyagatta akasente okyalinayo obudde butono ddala nnyo okusobola okukola ki okusasula mukadde kano project ziri ku sente mmeka zikyali ku bbeeyi eri before nti ye kasooli twamusalako naye emitwalo 10 embuzi nazo twalisalako emitwalo 10 sorry emitwalo 5 nezidda ku mitwalo 7 for that period then ne kasooli naye netumusalako sobozesa abantu okola ki okugula then nekirala nti abantu baba baagala enjuki twatuuka ku kkomo ly'abantu betwali twetaaga mukyayingiza abantu baagala kugula mizinga gya njuki nti capacity yaffe gye twali twagala yakomye omwezi oguwedde yes okujjako ng'oli ya bookinga nti mu business ebintu bino bibeerawo nti otuuka ekiseera n'ogamba nti kakati eno etageti yange oba kino kyenduubirira bw'okituukako oba teweetaaga ku stretchinga nnyo ne ba rubber band etuuka ekiseera nekola ki nekoma so kati according ku demand gye tulina n'obusobozi bwe tusobola okukeeping up to that abantu tebalowooza nti nno oba oli abagule enjuki badde tebakyajja wotunulira record by the way tekiri nnyo kuffe tekiri nnyo ku bantu kiri nnyo ku busobozi bwe tusupplyinga nti bwe tutwala obudde ne twogerezeganya njagala tutegeere nti ku YPA tetuli ku kubeera n'abantu
kutujoininga kiri nnyo ku kwongera value ku biki bye tukola kyentegeeza kyeki nti bwe nkwata embuzi n'enjirunda saagala njirunde male njitunde butunzi njagala ngendo gitunda nga njogeddeko value nti wembeera nga tutwala embuzi UAE oba ekata nga tuba supplyinga tetubakwatira mbuzi yennyini tugikola ki netugibatwalira nti tugitwala ne tugisala ne tuggyako amaliba ne tugipreparinga bulungi mu nsi ezo waliwo ensi ez'enjawulo nga zirina percentage y'obunnyogovu bwe zaagala nti value addition awo wejjira nti nyinza okuba nzigyemu kilo kangamba 3 mu mbuzi emu naye sigenda gisuplyinga bwentyo bwe ntuuka ekata baagala at least -1 oba wali beetaaga -this so value addition bw'ovudde awo tulina restaurants zaffe ez'enjawulo nti restaurants zino nti ekifo ky'okukwata embuzi n'engitunda nga ngitunze nga bweri njongeddeko value nengispicinga nengiseasoninga nenyongerako obumpwankyimpwankyi bwaki obw'enjawulo so to get back to the point nti tuli nnyo ku kubeera n'abantu bangi tuli nnyo kubeera na busobozi obusupplyinga akatale ketukola ki ketwagala yes then ne value addition is our key thing tutunulira nnyo ekyokubeera ne value addition nsonga nti nga olaba abali mu mwanyi oli agenda n'akungula emmwanyi ze n'amala zikaza era nazikuba kibooko nazijjako akakuta nazikola ki nazitwala naye ate waliwo omulala agenda nazirongoosa bw'amala ozirongoosa value ekola ki eyongerako so ffe twasooka ne tunoonya akatale wawe tugenda okusupplyinga byetukola ki byetuyina nti wetutegeera nti akatale kaffe katwala liita bwe ziti ez'omubisi buli mwezi tusobola okukasustaininga for the remaining period esigadde eza contracts zonna ze tuyina nti obusobozi bwaffe emizinga gye tuyina gisobola okusupplyinga akatale bwe kati abajja batambula naffe emyaka egy'emabega twali tulinako ne project y'emiti naye yatuuka ekiseera capacity ne tukola ki ne tugireachinga ne tugamba nti kati ekikoze eki kiwedde okay mukadde kano omuntu ng'alina embuzi nga siza YPA nga si memba wa YPA naye nga ye alaba akatale oba oli awo kamubuze naye ate mwawulira mu YPA akatale kakyabalemedde omwina kwegera mwina kanene mwina kasava mwina engeri yonna gye musobola okumuyambako njagala nnyo abantu abatulaba bakitegeere nti kyekizibu kye kikyasinza okufuna nti akatale kanene nnyo tetusobola kasupplyinga ffeka oba kanene nnyo nti demand yaffe eri waggulu demand tekoma ku mbuzi eno ey'okusowaani naye tulina n'abantu nga companies zaagala ki zaagala mbuzi so tuyinza kumuyamba tutya omuntu ng'oyo tulina option A oba option B option esooka yakumuyambako asobole okusigala nga atusupplyinga atya nti tusobola okuba nga tumanyi nti alina embuzi ze 5 ku faamu ye naye nga alina local breed ne tumuteeramu embuzi yaffe eya YP ennume ne tuziteekamu tusobole okumuwa olulyo olukola ki olulungi nti nnyinza okuzimugulako 5 nenzitwala kiri possible ezo sente ntono nnyo naye ate mba njagala nga YP njagala nkuze channels ezokukola ki ezokusupplying embuzi nti option ey'okumuwa olulyo lwaffe yesinga so ndi mukuddamu tumuyamba tutya nti nsobola omuwa olulyo oba omukola ki omugula nengamba 5 zimpe nzigatte ku kakadde kennina oba wekiba tekisoboka kankuwa olulyo tusobole okukola ki okwongerako era kyekisinga okukola nti tugenda mu byalo ebyenjawulo si lwakuba tulina embuzi nyingi nnyo yes tuzirina we are the greatest goat farmers in Africa naye tuwa abantu ab'enjawulo aba abalimi ab'enjawulo abalunzi ab'enjawulo basobole nabo okulunda ku lulyo lwaffe basobole tusupplyinga era tulina abantu ab'enjawulo abalimi nga tubawadde olulyo era bebasupply baffe ebiseera ebisinga wemba siri mistaken tubadde tutandika wano n'oŋŋamba nti tuli mu mwezi gw'abavubuka simanyi ani yagulangirira okuba omwezi gw'abavubuka naye nga nange gye buvuddeko ndowooza ali Saturday n'okubira babuuza galo simanya girlfriend izide ngamba iyo olunaku lwatandika kati kankunyumiza emboozi nga tunamaliriza ku office awo waliwo omusajja yatukubye ngaffe abasajja yazze n'agula embuzi nga ye reason gye yagambye atugulidde kirabo kya girlfriend embuzi 10
Yabo kya mukyala kirabo kya girlfriend si mukyala girlfriend. Embuzi 20 nga buli embuzi emu ya 7,000 oba oli mu sente meka. Agulira girlfriend. Kisingako omanyi lwaki nti abantu kati bayize okubanga bamanyi omugaso ogw'obulimi. Nze kinsanyusa nti olaba omuntu eyagulidde girlfriend we embuzi 20 wa myaka kangambe nga 32 ne girlfriend ali mu range eyo. Kitegeeza ki nti ekirabo ekikyasinze kati kiri nnyo mu bulimi n'obulungi. Era mbadde njagala okulaga nti mu mwezi guno mulinayo ku nteekateeka yonna eyaba bagamba nze nyina girlfriend wange nyina boyfriend wange mwezi nti gwa bavubuka naye nze sijja kujja kuba sina girlfriend. Olina mukyala agala kugula simanya agala mugulira bimuli agala mugulira iPhone 17 mumirawo enteekateeka yonna nga wipe ng'ogyeko eyaze sekinoomu ye n'agula ezize n'agenda. Kakati tulina ekisooka nga tunaba tukana kukola packages zaabwe. Tulina omusomo gugenda kuba gugenda mu maaso buli wiiki naye nga gugenda kuba ku mitimbagano gyaffe egya social media. Nti tuli mu kusomesa abavubuka butya bwe tukwata ssente oba butya bwe tukozesa ssente. Twakiyiga nti ffe tetwagala bwagazi kwagazisa abantu bulungi na bulimi naye kiva nnyo ku biki bye tunyonyola abantu mu nkwata ya ssente. Olunaku lwa leero bw'ogenda n'obalabalamu ssente z'okozeseza okuva mu January gwazimanyi naye ate singa bazikuwa mu mulundi gumu oba ne bakuwa ekitundu kyazo omanyi nekyoyinza okukola ki ozikolamu. So nga tetunaba na kukola packages zaabwe nti kubanga kati ekimuli ekitandikibwako ekitegeerekeka. Simanyi abalala ye bagula naye kufa abagulidde ku bakyala ebimuli omanya nti ekimuli ekitegeerekeka kino 7,800 awo oba otandise okuboggolako ekitegeerekeka. Simanyi bimuli ki bye mugulira bakyala bammwe naye ku 7,800 awo tukola ki bwe tuli fe abatera okugula ki ebimuli ebitegeerekeka. Omanya nti ekifo ky'ekimuli wakimuguliddemu ki embuzi. Tinomanya iPhone 17 yava ku $7,800,000 neddako ku 6 mbuzi meka ezikola ki ezirimu. Ate obeera n'omukyala nga naye ayina entegeera ey'okukola ensimbi ey'okugattako nti omukyala asobola okugattako mu ngeri ez'enjawulo nti either ali supportive mu byokola oba akukkiriza okumuwa ebirabo ebitegeerekeka oba ebigattako nti nga gw'onaazuuka n'ogamba nti nguliddewo edduuka mukyala wange oba muguliddewo bizinensi atunda kino ffe tugamba option yeeno. So ekisooka tugenda kuba nga tusomesa then tukole ne packages ez'enjawulo. Mugenda kuba musomesa online nti nga tusomesa abavubuka financial literacy omwezi guno tutandise naye tugenda kispushinga tole tubaye tusomesa buli lunaku naye ekkatala tulitadde nnyo ku bavubuka nti n'engeri gy'okwatamu ssente era n'abantu abagenda obeeranga ku pano zaffe buli lweggulo bagenda kuba nga batubuulirira nnyo ku bya ssente naddala omwezi guno kyetwalonze. Kati abavubuka abo mugenda okuba nga mubulirira balina kubeeyungako budde kinaddi nga bwe nagambye nti enkola yaffe teri nnyo tweyunzeeko ddi era abantu tebatweyungako abantu bakola naffe kati kiri eri nnyo omuntu bayita kukolera wamu tubayita kukola wamu naffe tetubayita kutweyungako nsonga nti wenkuyita okuneeyungako kitegeeza nti bw'okwata ssente zo n'oteekayo nti amasimu goonongakooye kamale gagulayo embuzi oba embuzi 10 ono mukole ki mwejjeko tutambula olugendo naawe nsonga nti tulina abantu oba abavubuka nga yatandika n'embuzi ze10 naye nga wetwogerera twakimwagaza olwa enkola gye tukolamu nti kati aweza embuzi 2 ayinamu eka z'akasooli bwe ziti nsonga nti tutambula nabo tubalaga ensonga lwaki obulimi bulungi tetubalaga lwaki balina otweyungako. Simanyi oba onfuna obulimi n'obulunzi bulungi agamba kakati yiika munyongereyo endala era tulinamu eŋŋombo eri muffeffeka tugiyita kwata mane tulinayo abantu kwata mane nti
buli mwezi omuntu alina waliwo omuntu akwatayo kuki ku ssente waliwo omuntu nga yagamba nti buli mwezi ku musaala gwange ngenda gulanga embuzi 5 era buli mwezi ssente ze zikola ki zijja tubadde otandika wali n'ogamba nti mugenda kugulawo kyoma ogambye nansana yes so ate omwezi guli oguwedde twaliwa ne tugulawo mbuzi kyoma erubaga ebitongole yerubaga eyakyemanyi twali ffenna yani nkubuuza naye gwe buli wamu obeerawo olinga soda togwa kunkolo n'ogamba nti oli brand manager wa YPA brand manager mu YPA kyenyo kyasinga okukola naddala ku mikolo ng'egyo generally omuntu aba brand manager aba alina kukwatagana nnyo na marketing manager nti mu buufuufu oyinza ogamba nti brand manager yaleeta ebirowoozo ebya long term nti mu myaka 2 tulina okuba nga tuli wano then marketing manager n'atemaatemamu nti fe okubeera nga tutuuse wano mu myaka 2 tulina okukola kino by this time tulina okukola kino by this time kati ku event ng'ezo brand manager alina okumakinga sure nti tulabwa ekigasa like tulabwa emirundi mingi nti era watukawo ku event okuvya ddala ku luguudo ng'olabawo banners bw'oyingira colors olaba za blue company colors zaffe era bwe walaba ebimuli balloon byaki nti oyina ne tent draping eyaliko biki bye twogera kifaananyi ki kye tuyina nti nga wolowooza ku brands ez'enjawulo wano ze tukola nazo nti wotunulaba oti logo gamba eyo gundi oba wolaba akagamba eyo gundi waliwo abantu betumanya abayimbi nga n'oba totegedde nti yeye owulira buwulizi n'ogamba ono gundi nsonga nti branding ye oba engeri gye bamusengekamu ekuleetera omutegeera nti tulina abantu abakola wano nga newomulabira wa newolabulabi mukono otegeerawo nti ono ye gundi kati ku mukolo ng'ogwo gwe tugendamu ogw'okugulawo mbuzi kyoma nansana otesiteesa eki omulabi waffe kyaba yeesunga okujja okulaba naddala oyo memba oba ayagala okujja okufuuka memba wa YPA naddala ng'ayita ku branch ye nansana kirungi nnyo nti already nansana ge maka gaffe agatandikibwako already East Platform Africa gye yatandikira nga tunajja Rubaga office zaffe enkulu ddala ziri ki nansana so era ziri kumpi neki ne restaurant nti ebiseera ebisinga tulina obutale bubiri tulina akatale k'abalimi then ne tuba n'akatale k'abaclient abajja okulya embuzi ebiseera ebisinga waliwo abajja nga yazze kulya mbuzi nga ye muleese kubanga leero twamala nga restaurant tetunagissa wansi abantu bajjanga ne babuuza biki byebakolera wansi nga ye amanyi nti nzize kulya ki mbuzi so omuntu ajja nga mupya oba nga ayagala kumanya ku YPA twateekawo abawala abalungi ennyo aboogera obulungi ennyo abaliwo kunnyonnyola YPA kyeki YPA ekola ki kiki teweetaaga nti eyo ensonga twagiraba nti omuntu ajja n'agamba ye wansi eyo waliyo ki naye nga buli lunaku ajja n'alya embuzi nga tanakikola ki tanakitegeera so ne kwolwo olunaku nga tuggulawo buli gw'onalaba ng'ayambadde tag ya YPA oba omuntu yenna ne waba waitress oba waiter ajja kukulaga omuntu akunnyonnyole butya bw'oganyulwamu mu kubeera omulimi oba omulunzi si kukujoininga YPA naye butya bw'okola ki bw'oganyulwamu nti ffe tulinga kkubo erikuyambako okuganyulwamu muki mu bulimi n'obulunzi era kyenkugambye nti ffe tetuyita abantu jangu otweyungeko gigino emigaso na butya bwe tuyinza okukuyambako nga ffe era abakasitoma abasinga bajja nagamba mbiwulidde naye kansigale nga ndya ki mbuzi nga brand manager olunaku olwetegekedde otya kwolwo tulinawo ebirabo ebyenjawulo eby'abantu nga bulijjo kuno sigenda gaba motoka kimanyi kyogenda okumbuuza emotoka tugenda gyongerako mu maaso katono naye nga yo weeri era woyita ku office ziriwo mmeka kati zisigaddewo 2 era zo weeziri zirinze bantu bakole ki bazitwale naye ku mulundi guno ebirabo ebyenjawulo bikola ki weebiri okugeza
tutera okuwa ebirabo ebyenjawulo, tutera okugaba mattresses, TVs, tulina n'abapartner ab'enjawulo abali kujja on board. Sijja banjula wano nga tunamaliriza naye bagenda kuba batuwa ebirabo tukole ki twongerezeeko tusupplementingeko ku bye tugaba discounts ez'enjawulo. Then nyinaye ne abantu baffe abaagala okulya tuyinza oteekayo ka competition empaka z'okulya ng'osobola okumalawo embuzi oba gy'oli eyo embuzi nnamba tulinayo embuzi 5 oba musobola ogamba nti ffe tuli abantu 5 tuli bakasaani tujja gituulako tugikole tugimalewo mpaka z'okulya ozi olunaku lwaddi olunaku tutunudde nnyo olwa Sunday okuba nga tumaliriza buli kimu then tugulewo officially ku Sunday yes weekend katubasabire buli kimu kitambule bulungi ngenda kusaba ebigambo ebisembayo mulaba ffe mwe namba y'essimu tusibule omuntu yenna ali eyo ng'olaba program eno essaawa eno naddala ng'oli muvubuka njagala nnyo okwogera nnyo ne bavubuka bannange kubanga ndi muvubuka ate mmanyi ki kyetaaga okubeera ki omuvubuka nti waliwo ensimbi ezigenda okujja nga zo baziyita mugenyi zigenda kujja zikubeeremu era ozirabe nga zikola ki nga zigenda noonyaayo ekintu kyeweenyumirizaamu nti we tuba tukula batencouraginga nnyo okuguula amataka okuzimba kirungi nnyo naye weetaaga omusingi so noonyaayo naddala mu bulimi n'obulunzi kiki kyosinga okwagala kiki kyosobola okituulemu mu namba y'essimu tuveewo enamba eri 0703 eyiyo eya kampani kuli ku screen eyange eri 0756 779343 okay ye mukulu Kizito Edwin ensonga zonna zirambise bulungi nnyo namba y'essimu agikuwadde beera ng'omukubirako eya kampuni eya Nansana Luvule ne wane Rubaga ne Gomba ne Masaka zonna ozi ku screen yaffe nazo so okuziggyako n'obakubirako aba YPA n'omanya ebisingakaawo mukadde kano tuli mu nteekateeka mu Bulange Emmengo okubeera nga kisaakaate kya Maama Nnabagereka omwaka 2026 kiri mu kubanga kitongozebwa n'olwekyo gwe wenna omulabi waffe ali eyo Munnayuganda Omuganda oli Muganda tuli Muganda abanga oli Munnayuganda oyitibwa okubeera nga okyeyungako lwa nsonga kisaakaate ekyo kigenda kyawo kyakubeera nga kibangula abaana bonna si mulenzi si muwala babeere ng'ate oba oli awo gye bujja mu maaso nga batugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira oba oli awo bajja ate okuyambako okuba nga bazza Buganda eno ku ntikko nga bayita mu mbeera ez'obuwangwa n'ennono wamu n'ebyensi ng'ebitambula n'olwekyo byonna ojja kuba obitegeera ddala amawulire gaffe okuli Gambuuze n'agesiika sigenda sikaku wano olwakadde erinnya nzaakira Wambwa ne Kannamugira awangale nnyo ayisa Basajja Kabaka